kiri kyobuuzizza ekirala ekya alien era still ku bamawulire n'okubanga asaba obukadde butano mu story ye. Yes. Nabaddeko TV nabadde nnyonnyola ne ŋŋamba nti kyakusalirwa kyamaanyi nti no mu Uganda tubadde ne ba artists abanene ennyo ba stars abasenga ne alien skin naye nga tebamanyi waathi yaabwe. Waathi mu Luganda oba obuzito bwabwe. Kale gwe omulungi atulaba tukwaniriza ku Pal 1 Extra nga tukomyewo olwaleero ne programu yaffe eno kyekiriwo amannya nze Medi. Olwaleero tutambuliddeko wabweru oba mu field ne tunonyako ku bantu ab'enjawulo babenga nabo batuwa endowooza yaabwe ku nsonga zetugenda okwogerako oba ku nsonga zetugenda okuba nga twogerangako. Well, tugenda batukutuusako abantu ab'enjawulo era leero tutambuddeko n'omukulu Frank Ntambi. Yes. Okay. Kale tutunuulidde akatambi kano ak'omwami ono eyavaayo emabegako n'agamba mbu ye y'omu ku ba ADF abaatemula abaana e Kasese. Yazemu n'akola akatambi akalala oba yarekodingiddwa akatambi nga yeetonda ng'ate yeetondera ddala kuba yabadde nako kabangali. Katusooke tulaba akatambi kano tugende mu maaso. Abazadde abafiirwa abaana bonna nsaba bansonyiwe. Sinze yabattira abaana gali malala g'abavubuka nabyogeza malala n'ebigulupu bye tubeeramu n'okunywa omwenge. Nsaba kunsonyiwa. Nsaba bonna bansonyiwe. Abantu bannayuganda bonna bansonyiwe. Buli video gwe yakosa saagenderera. Video nagijjayo nenkola video endala ezeetonda naye ezeetonda tebaaziraba. Well, nga twagala tutunuulire ku mwami ono eyali yeewaana ennyo nga wali wa ADF akatambi tukabazannyiddeko abalabi baffe aba Pal 1 Extra bakalabye twagala otubuulire omukulu ono magezi ki ge wandimuwadde n'eggwanga okutwaliza wamu n'ensonga yeeno ojanalayizinza otya nga ggwe? Yes, ombuuziza ebintu bisatu. One, ng'eggwanga kyakusalirwa nnyo nti n'abavubuka tumala obudde bungi nnyo mu bintu ebitatuyamba nti era waliwo nayogerako ne ŋŋamba nti mulimu ensi ezimu nga probably technology ng'ono mugatta abantu tebali tunatuuka kumukozesa. Timulimu fa amukozesa obulungi mulimu n'abamukozesa obulungi. Nga wendaba bagamba essimu mbwe essimu egudde mu mikono emikyamu. Kati n'oyo essimu yagamba bintu emikyamu ali excited nnyo n'atamanya kikyali at stake by that time abaana bafudde ensi eri ku bwerinde bani abaddako n'obeera ng'oyogera. Nzijukirako ko mu 2021 bombo ezaakuba Twin Tower ne Pentagon biki ebyo bwe balumbira America 9/11 America nga ineteekawo security measures mpitirivu nnyo n'okubeera nga ekuŋŋanya intelligence nga tewali kintu they left no stone unturned. Statements ng'ezo n'ozoogera oba ozogerera oludda abakunoonya nakutwala mu Guantanamo Bay. Whether obadde osaaga n'obitulamu whether obadde osaaga oba tosaaga issues dealing with national issues eza national importance baziwanga nnyo nakati ssaawa zino era nti security y'eggwanga oba obwerinde bw'eggwanga kyekintu ekisinga okubeera nga kiyimirizaawo buli kimu kuba singa eggwanga libeera liri under attack. Kale ssaawa zino aba ADF bayita buli wamu because njagamba mugundi yonna. Yes, njagamba ADF because the reporters afuluma west we bagamba nti bali under the attack. Though nannyini ssomero bagamba balinamu korangoozi wano nawali basuubira probably waliwo yakikola obulala naye whichever way it was kyali kyakusaalirwa nnyo era kyankuba wali omuvubuka okuvaayo n'akyeteekako n'atasaasira bazadde bali bafiiriddwa bawana n'eggwanga okutwaliza awamu. Ekyokubiri nti ne abakulembeze abatutwala twejjemu okutusetenga presidents ezimu okulaga ebintu ebimu nga byakisaagirizi nti olumu tu inspiring ebikolwa nga bino. Mutabani w'omukulembeze w'eggwanga njukira we yavaayo kaawo n'atweetinga ebintu we yagambira nti I can attack oba nsobola okulumba Nairobi mu wiiki emu okitegeera n'ebirala n'abyogera then okuvaayo n'aretractinga n'agamba yabadde akola kyasaga because nalabako PRO wa MK movement Andrew Mwenda yali akyaziddwako mukutu gwa was it NBS oba whichever n'agamba kyogamba NBS eno yetero mukyazi nyayinza okuba yali n'agamba kyogamba tumanyi mbono yali asaaga okitegeera mubiramu ebintu ebyo ng'olumu tubikola naye nga tebigenda ku inspiring abalala. Abakulembeze bano bakoze kyamanyi nabo ku inspiring definitely because ekyo kikola ky'omwana oyo okuvaayo n'ayogera nti ali under then akatambi nga yebakazannya abasa abantu babagambya bimbana badawe simanyana. Yes nti ekintu ekikwatibwamu obulumbaganyi tulina okubeera nga naffe abakulembeze kati nange nembeera ndi wano sigina malaga atalinga any statement bwekyo. So
ekyo kikola kiri inspired by someone gwe yalaba nga ye akikoze n'agoyinga scot free. So naffe tulina okweteekamu buvunaanyizibwa obwo mu bye tuwandiika mu bye twogera naddala ku mitimbagano because ono naye is a creation of mitimbagano gino social media, that is TikTok for you. Kati family ye eri ebonaabona tata ali yabonaabona naye yennyini avudde yeetondatonda ali mu kwetonda but it is too late. Kabeere ekyokulabirako kuba basobola omuvunaanira mu gundi nnyingi nnyo, computer misuse, okusasamaza bingi nnyo bisobola okweyewaako obujulizi. So whether yali asaaga oba nedda akatambi ng'omuntu gwe weeyogerera okitegeera kitwalibwanga ekintu ekibeera nga kyamakulu nnyo. Era kati oyo ye abafamily bagira bamwerabira for some good time because government and security balina setting up precedent erife abavubuka bakozesa social media okulaba nti no ensonga ezimu naddala ezikwatagana ku security y'eggwanga tezizanyirwamu. Yesewo. Okay, oyo abadde Frank Antambi when Balkeza, the East African professor, youngest African professor, the juggernaut. Yes, the juggernaut, the connoisseur, the encyclopedia, renegade, the man, the myth, and soon becoming a legend. Award winner, media personality of the year. Okay. Mumawulire amalala tulabye Alien Skin nga agezaako okukugira oba okutaasa kirevajje mu mbeera y'okwogera ebyensimattu. Munamawulire wamubuuziza ekibuuzo nga kikolagana ne mama wa Bakamiliyoni oba mama wa Mayanja family. Bayogera ebingi mwe mwali n'omukyala gwe tumanyi obulungi mukyala Mayanja. Ebigambo byebabiwulirako. Soberogera ku ndongeno. Okay. Kulika ennyonyi. Tutwagala temubeere ng'abagule. Kulika ennyonyi mukama wange. Twagiyiseeko. Era katuli mu kukola lemba tulukoze ne kirevajje. Kachumbali. Kampala wandeeya. Nebukadde TV. Ne Luga Media. Nebukadde TV sebuwere. Tulanziza okutukyazaako ewaffe. Kale, kavidi yako nga bw'okalabye. Alien Skin tumulaba nga alina engeri gye yataasizza kirevajje yayise ku lugwanyu. Yes. Tugambe eko tukigatte wamu. Bane Alien Skin yona alina engeri gye yagobyemu bannamawulire oba gyali mu kugobamu bannamawulire. So tukigatte wamu kubanga wanaagambye munnamawulire nti temubuuza ate nga be baaguze. Ate nga tulaba nti abadde ne story ye ey'Ebulaaya nti ate agitunda miliyoni meka? 5. Era n'asalawo agite ku TikTok ng'era bw'olabyawo. Katusooke n'ekya Cleverje tukijje mu ddiiro. One, I will applaud omuyimbi Alien Skin. He has proven me wrong. Era nagamba nti nze omu ku bantu ababadde ba critics ba Alien Skin abasookera ddala. Naye over time akulaga mbu agenda abako byakyusa ne byayiga. Alien Skin asomeseddwa University of Life. Ntagenze kusomera kubeera nga ayiga bintu bimu. Probably nga naffe abamu abagenda kusomera tusobola ku actinga bintu bye tulina kukola mu society, but someone has Alien Skin at proving anti omuntu tolina genda bugenzi ku ssomero n'osoma n'otikkirwa. Sometimes amagezi osobola okugaleka obulese eyo naye ate ye alina engeri gy'understanding this kind of life because abadde yakava e London twamulaba nga atukidde wa Rocky Giant amuwadde ne ku ssente. Rocky Giant embeera gy'alimu tugimanyi. So Rocky Giant and Cleverje baagala embeera gye balimu egezaako okubeera nga ekwataganamuko though tusobola okuddamu okusakinga kyekyabaleetera okubeera nga bali mu mbeera eyo that sorry state gye balimu. Naye Alien Skin yakulaze nti no, he has reached out to them okubawa omukono abeere nga abayamba. Cleverje byabadde ayitamu byonna byonna twali tubigoberera. Olutalo lwalina ne baganda be cousins be the Mayanja family twali tugera tubigoberera. Then ne Alien Skin naye twaligambye alina olutalo olw'omunda n'omu ku Mayanja family. So weyegatta ne Cleverje omuntu asobola ofuna interpretation nti it is these people versus the Mayanja family, which is not correct kubanga twandiyagadde okumanya butwe tugenda okuyamba Cleverje. So ali mu kutubuulira mbeera because he's trying to tell us byayiseemu natubulya yakozesa ebiragalalagala but he's redeeming himself. Era gamba yekwata ku Yesu. Yana nalabako promoter yali Bajjo ng'avudde yagala kumutegeka era nga ne ku shows mbadde mulaba nga abantu bonna basaba nti Cleverje tumuwa omukisa ogwokubiri. Cleverje omu ku bayimbi betutaawa nnyo mu kusa kubeera nga banyunyunta mu bitone byabwe nga bandi binyunyunseemu okitegeera naye nga te talent yaliwo ne music yaliwo. Era nze nsuubira abantu bayinza okukwatibwa ekisa nga babadde
abantu abali emikisa egy'enjawulo abakoze n'ebibi bingi nnyo okusinga Clever J byakoze ne babawadde emikisa miyitirivu shows bagana ne bazijjuza so ne Clever J kiyitaaga essaawa zino so mukumubuuza munamawulire mukumubuuza okwagala okumusetinga alien skin wede kati amawulire agabaddemu agamanyi then musajja watu Clever J tagabaddeemu nnyo because tabadde na kyakwogera kiri awo atate kati agenza okugaddamu nga gakyuka gava ku gali ge baalina agedda ebyabali nti balinga ba professional afaayo ku kikyo yogedde naye sebu yagenda kujja mukole emboozi afune byagenda okuwandika mu bukedde mpola mpola okusinzira ku agenda gy'abagoba ne kati abantu tulina mbuno bakujjako abantu nga mukaaga omu wa TV omulala wa YouTube omulala waki abalala bagala biteekayo nga biri raw nga weebiri so alien okubeera nga ayingirawo alien okubeera nga ayingirawo namprotectinga kyayambyeko nnyo so obugoba akalulu ak'enjawulo eri alien skin nti kati ategedde amawulire gaba geetaaga kikabagagala story egenda okutunda egenda okuwawaaza naye nga ate mu context tekigenda kuyambaani Clever J wabula bamawulire bagenda kubeera nga batunda so amaze okumastaringa how media works n'engeri gyebeera nga exploitinga ba artists for views then kiri kyobuuzizza ekirala ekya alien era still kuba amawulire n'okubanga asaba obukadde butano mu story ye nabaddeko TV nabadde nnyonnyola ne ŋŋamba nti kyakusalirwa kyamaanyi nti no mu Uganda tubadde ne ba artists abanene nnyo ba stars abasenga ne alien skin naye nga tebamanyi waathi yaabwe waathi mu Luganda oba obuzito bwabwe naye nga ate mu nsi ez'enjawulo ziri ensi eziri advanced nemba kati sigenze mu USA because ntera nnyo ku benchmarking ensi bbiri USA because tujugoberedde ebbanga tumanya abayimbi baayo then ne ku continent wano Nigeria okitegeera tuogenda Nigeria essaawa zino omuyimbi Burna Boy waliwo olupapula lw'amawulire baluyita Lagos Times bali bagala kufuna exclusive ku Burna Boy eba yali yakawangula Grammy ya 2022 management yalo ya Burna Boy ne basaba Naira obukadde bwo bali 7 ebawe exclusive ne bagenda ne babidinga mpola mpola babayo obukadde 3 then ne bapublishinga for exclusivity ma story bagina bokka kati kya mirundi ebiri nti Nigeria mulimu abasobola okubeera nga bawaayo eri media kubwerere for promotion because obala kino nti you have to give this or to achieve this wabeerawo omuntu nga Burna Boy nga he has achieved it all naddala ewaka okitegeera takyetaaga kuyayanira bamawulire naye nga tabamawulire bamwetaaga because alina following y'amaanyi emuliko nti bwe baba bataddeyo ekintu ku Lagos TV oba Abuja network bagenda kufuna ba viewers bangi nnyo nnyo bagenda okujja nga balaba so kibeera management ya muyimbi kulaba gana amawulire ge gatufunamu bafe abagafunamu gaba nga ge gabafunamu nti Lagos Times yefuna mu Burna Boy they have to pay because n'abamawulire nabo be bamwera bwe balabanga oli mu kaseera nga weetaaga nnyo their platform bagenda kusasuza kubanga obulango obuzanyi bakuze NBS obwo bubeera busasulire okitegeera promoter ne yegira nawonaga yagala munteke mu prime time namuga mujasolo obukadde 7 okitegeera kati lwaki baba amawulire baba bagala exclusive ku muntu nga alien skin ina amasanyalaze abantu gwe bagadde alika amasanyalaze abantu gwe bagadde nti alien skin ateka yakantu kadakika 2 ensi yonna ino neberange ikalabye kitegeeza alien skin ali mukolera TV TV okwata obukadde 5 obwa alien skin ogenda ku milkinga nezisinga ka waba kwadde exclusive katugambe kajina tagenda byogera walala kati katugambe NTV mwasuze mutya Farida akyaziza alien skin atunyumize bunyumiza ku mbozi e London bantu bameka bagenda okufula ku TV balabe story buwango bumeka NTV begenda okuza actually nalowozeza ngasinga mbadde n'akasente nandi muwadde ne muleta ku palo wano nga nezijuza muno logo naye ye ngeza nenda bakopa nabadde mulaba bana abaana aba YouTube nga mmwe abagalizira content yabo bawa naye aba TV abanyi these are big corporations ezifuna obulango obusava MTN ekera ncha ne wa next media bukadde bina babalange mwaka Coca-Cola nija ne bobukadde 8 zani rotary companies za mabanka TV ne belange kola site empty revenue naye nga ate ina zikolera ku China bane content omuntu ntamanja na atula alien skin we gwayagala ennyo bobasawo bulango kitegeera so TV zamanyiza nnyo oba abayimbi bamanyiza nnyo wa TV ebintu ebyobwerere oba kitegeera kati TV wa TV omugamba muno mpobu kadde butana agenda gamba oyo yeraga agenda kugwa fine alien skin waba agenda kugwa ajja kugwa era abajja kuba wakugwa naye saawa zino yaliko
first naye acknowledge babyogera ne mukusooka nti tagenda mmalawo omwezi actually yakoze post yes n'agamba bano bennyini abagambanga nti nkuba babogam music tagenda mmala na mwezi bennyini ate we nabagambye $5,000,000 bawa exclusive ate era bennyini bebaga nti neeyisawo kati wabanga tali worth it bamuleke teyamuggyako exclusive wabanga alina that worthiness eyo basasula obukadde 5 awe TVM exclusive oba radio yasazeewo ajja gissa ku TikTok era ku live actually ne ku Part 1 kweri yasookedde ddala okukola episode yasoose genda mu video zaffe ku YouTube yaffe ojja kuba olaba yonna nga we yabadde yataddewo stand still eyo webaganye n'agyeteera ku TikTok yataddeko buti akatono kuba kinene yes era Alien Skin ye alazeeko abayimbi bano abalala nti nakajja mu game sonana kweza mu myaka 2 naye I know the art ono gwe mulimu akazannyo kano engeri gyakazannyamu kati omuntu agamba nti he came he saw he conquered nti alina omukisa nti alabye ba Bobby Wine alabye baani so na studyinga ye wayingidde mu game he knew what to do and he's doing it very well for now whether anakyuka eyo neyesiriwaza biri byamanyi tukyali ku kino ekiriwo essaawa zino yesewo tweyanziza nnyo yo nno ye Frank Antambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the juggernaut the connoisseur, the encyclopedia, the renegade, the man, the myth, soon becoming to be a legend. Award winner. Era ng'okyali ku Part 1 Extra mu program yaffe eno kyekiriwo. Okay. Kale oyo abadde Frank Antambi. Tukyagendera ddala mu maaso ne program yaffe eno kyekiriwo ku Part 1 Extra. Okay. Tulabanga Saha yavuddeyo n'ayogera nti yaweebwa obutwa. Saha yavuddeyo n'ayogera nti yaweebwa obutwa. Well, sokola ba akatambi kano, then analyst waffe olwaleero gwe tuzze naye Frank Antambi abeeko kyakwogerako. Buzibu ndowooza ne batakolagana nabo ne baagala omutuga bampa obutwa nentoba nabo sagala kunyumya nnyo ku bulamu bwange nze njagala obunyumyeko bakuwa obutwa ekyo kintu kibi nnyo eri abawagizi sagala kunyumya nnyo ku bulamu bwange kuba nze mbwerwanira nze mbutoba naye na meetinga challenge nene nnyo nenzuukuka waweebwa obutwa yes so nze okubiwuliza ebigambo bya King Saha 1 nandirowoozezza nti waba tugamba nti bamuwa obutwa yet contrary ffe tumanyi kirala asooka twetere medical report ekakasa mbu nno kyali ekyo but if we go with what the public already know we know ebintu ebisumbwa King Saha kinaki King Saha 1 it is a public secret nti King Saha y'omu ku bayimbi public security ebetyasewo nti kyama nekimanyikiddwa nsi yonna kiri mu giraasi ate nga eno nsonga nkulu nnyo by the way mu bannabitone world over ensonga y'okukozesa ebiragalalagala sijja kutyatugambe byadde bimukubye ngamba gikiviira ddala nti King Saha y'omu ku bayimbi wano mu Uganda nga tebaginywedde ne baginywa musokoto ku musokoto baafu eno ku baafu eri nga n'okulya talya yes I was reliably informed by someone ali mu kampi ya King Saha nagamba oyo omwana n'oba tomuwadde emmere gwe n'oleta buleesi baafu n'ogiteekaawo n'omwana bino ebazingira yagyezingira bulungi nnyo n'akuba yes nti nsonga yennyamiza nnyo tho nkimanyi nti mu atwalo lyono gwe tulimu abayimbi n'ebiragalalagala tosobola baseparate bali inseparable olaba ne mu sports muno singa tegali mateeka makakali kubeera nti omuntu kasamukebera tukita doping ngakozesa ebiragala bali baba suspending and music yo they can coexist drugs alcohol substances bichi byonna ne music oba art entertainment they go hand in hand like gun bread and butter oba gin and tonic yes so bigenda wamu so King Saha 1 last year obuzibu bwe yafuna yaginywa nnyo n'emukuba wemukuba n'agwa ekigo mu nnyumba mwe yali omukyala n'adduka n'ayita banneiba bamutadde n'emmotoka eyamutwala King Saha amuteka kabangali mabega there is a pickup yaliwo eyo gyali egyabeera enakawuka yamutwala mu ddwaliro bakubidde awo abakwatirwanyako gikaleka miliyoni yaliwo ko ennyininyini najja ne wizo najja ogenda okebera King Saha ng'amawuggwe galina ekizibu I wouldn't want to discuss health y'omuntu naye mulimu gwange at the end of the day okubuulira eggwanga King Saha alina kyadiringa nakyo naye mentally
of course teyamuleka kyekimu then ne munda alina okurebuildinga because weyafunira obuzibu bwe yali ali mu anticipation y'okukola concert ye era yamaliriza tagikoze nga basawo bamugambye alina okwewamu break yekabanga akagere nga takutte microphone kuddamu kuyimba nenga takutte muti bamugana n'omugana okuddamu okunywa obukitegeera neera kibeeranga ffe bagamba nti andiva ku katugeze mbadde nkozesa sigala va ku sigala bava ku nnyama era balaba abatata baffe mugaba va ku masavu naye to agamba abannange nali akakibu kima nakinzijjako mpanga de myaka 7 nga ndye nnyama kati mbuza yeme kadi kati kyekimu n'abantu abakozesa ebintu ebyo of course abagamba babiveeko naye they cannot ekyo kyo ne banateka rehabilitation centers meka ate nga bano mu Uganda tulakinga rehabilitation centers esobola okubudabuda abantu ngaabo kwa the end of the day olumu abayita abasanagenda mu rehabilitation n'abeerayo ne bantu teziriyo zimala na zina facilitation esobola kubudabuda abantu ngaabo n'omutukingisa alina ekitone ekyamanyi kyenzikiririza muti muyimbi mulungi naye ebiragalagala substance use and abuse tulina okusimanyi eddagala tugenda kubinogera sesebo ku bebe wane bebe yakyogerako emabegako bebe kuvayo kukyogera bogezi nenga buli omu yali akimanyi okitegeera nti tulina abayimbi wano mu Uganda agenda ku stage nakolerezaako omuti ngani izex birangirangi tewamulaba buchaman tewamulaba n'obufaananyi ne buvaayo ne buvidiyo ne buvaayo so kyekiri kyegambi public secret oba okitegeera kati King Saha era y'omu ku abo he cannot deny nti teyali njaga yamukozesa ebyo n'abeera nga kati yesaawa zino ayinza oba ali mu illusion ngalaba nti waliwo yali amuwadde obutwa munnange kati those are the effect after effects zokozesa ebiragalagala ebyo zikuteeka mu mbeera n'olowooza ebintu birala bitirivu nnyo naye nti era nze ndaba nga Saha ono kisoboka ekyobutwa kitya kubanga ndaba nnyo vidiyo nyingi ng'akyazizza abantu ewuwe ng'aba actually ye buli lwakyaza abantu naddala banamawulire bani abagabula mbuzi kati awo kyangu nnyo kyangu nnyo okute omuntu omubi okugiramu kubanga bagamba ababi bali ku lusegerero kyangu nnyo omuntu omubi okuweerawo obutwa mu process eyokulowooza nti oli mu kukyamuka oba osanyusa banno teri yamuwa butwa njaga era watagiveeko ejja kumutwala ate abasingawo okubeera awabi kubanga twali tumuluuzinze ku lunaku olwo that fateful night which I knew about yali atugenzeeko era Saha yali badde ava ne mawulire okubeera nga adiscussing ebintu ng'ebyo kubanga ali mu exposing himself abamanya ekituufu bakimanyi okitegeera tulina kubeera nga tumusabira akendeeze kuba okuvaako tekijja kusoboka tusobola n'omugamba abiveeko ali natufaako bufi so akendeezeeko abadde anywa ebbaafu ey'enjaye atandike kunywa kataasa ekirungi tali kwene eyamwe ey'empiso bayita osanga profesa nga nawe era ensi yonna sinaba artists bokka enjaga esaasaanidde mu balawyers alina lawyers abamu nga waba tanywedde cocaine ono tayingira kooti kuwoza balamuzi baminisita baana babagagga kwegamba yo tusabire busabizi baana baffe ne substance abuse and use it's everywhere though mu music bakikola openly and they are proud of it many of them are kale sebo so ku nsonga za Zari ne Shakib Zari yavuddeyo ne yeetonda oba ne yeenenya oba n'alaga nti kye yakola oba oli awo si kituufu okwogera obubi ku mwami we so Frank Ntambi akatambi kano naye akogeddeko bw'ati wovaayo n'oliikinga enkolaganayo n'omuntu eri omuntu third party si taata si maama nti obulirako omuntu wabula obulya someone gwe mutalina nkolaga because aliikinga naye nti mu bizinensi eno byadde alina omugamba ebyo bimugamba asobola guidinga omukulu teyalifunyeyo bigambo birala byasobola kubeera nga awumba okubeera nga aprote olaba bagamba nti omuntu gwosinga okuwa respect ye muntu akudifendinga wootali ye omuntu aprotectinga ekitiibwa kyo wootali singa medi okeera enkya nobaako omuntu gwokubira oba okubidde kakalaamu n'aliikinga emboozi eyo nga babadde olina byonjogerako n'okomayo emirundi nga mutwalo ne weegamba nawadde ntegeeza kino tekijjaawo kiri oba ojjewo obwesiga n'aliikinga audio nga yiyonna era kati tekiri ku yaliikinze audio ng'abantu kye baagala okuteekako tyaki yaliikinze emboozi kiri ku ono yabyogedde kuba ono bbaawe oba okitegeera kati wavayo n'amuyisaamu amaaso ne kiriikinga bino byaddamu ne yeeyogeza munnange nawadde ntegeeza nga wogamba nti Zari nno mulalu naye basiri mulalu ebyo twagala biwulira okitegeera wamaze okuweebuula ekitiibwa kya bbaawo ne bbaawe naye n'avaayo n'awandiika ku mutimbagano n'agamba
mune deserving okubeera nga protecting even in my absentia okitegeera ye bisajja yabadde mutuufu nnyo naye Zari abatamanyi Zari ye mukyala ba socialite thriving ennyo at all costs okumira brand ye mawulire whether mu bulungi whether mu bubi mu 2013 oba 11 somewhere about tujukira akatambi akafuma akazali ntalale oba ntirale nga we yeeyita ntale si ntale inya liryawo Zarina ntale akatambi ke twakazako Kalahari desert mukajukira bulungi nnyo but she's not surrounded by any water body she's landlocked country she was landlocked nakata mukukata no nga ina gwako Kim Kardashian yafulumya akatambi ke 2008 nga alina omuyimbi Ray ka sex tape akatunde nnyo akafula Kim Kardashian kyali sawa zino bati bali culture yabwe endala nyumba ate bibye kisego atobera mu because omusajja gwe yafuna Kanye West yali akyawaganye ne Amber Rose nagamba ono mufunye yayina ekitone nefe mu culture yafe nga Abafirika ekintu omukazi kyalina okuprotectinga ennyo na buli kimu ebyobugagga bye biri wansi talina kubeera nga abyasangu those are African values teziringa nga bali abasajja basiriwala dda abazungu culture yabwe endala nnyo eri kubikukujju kale okubeera nga Kim Kardashian yamuinspiring nga nakola ebyo nebbanga lino abadde athrivingira nnyo off the negative vibes okitegeera abeera mu lutalo luno nabeera nga yedefendinga nabeera nga yakola ki kati wakola kino kya Shakibu whether it was intentional or not agenda beera mawulire nga yedefendinga that is zarifu yabatamumanyi tekikuwewunyisa nga wayise ebbanga lya myezi 2 nga beekyaye naye nga ye yali abalanga yeno escape plan okumujja ku musajja oba okitegeera kubanga kale emyaka gino Zari gyalimu takyasobola kubeera nga agumiikiriza okubeera nga awasibwa omusajja agenda okubeera nga amukontrolinga ye yeekumidde mu brand eno nti nina ssente zange ngenda kufuna bantambi abato nga wemba yomonguzaamu wembaanika wembasuula eri mukyala mugerwa gwe yalekera Diamond gwalinamu ezzadde gwe bali nnyo kati gwe Shakibu gwani gwe yasanga ku Ssekukulu yes so tekikwewuunyisa nga babaze ne bakyawagana kuba ye byemukolera alumala okukyawagana ne Shakibu ngaddamu afuna omulala muvubuka muto okitegeera batabakoga KKB kazikulu kazikulu kadde beebo naye kintu kyewuunya nnyo so Zari aleme kutusiriwalirako omusajja we yamuyisizaamu amaaso bino byavayo ne yedefendinga agoma kwekansaamu tatusiriwalirako wadde oyo yabadde Frank Antambi Wayne Balkeza the youngest East African professor ng'ali mu program nga tumuleese ku programu yaffe eno kyekiriwo sebo tukusaba tubeere nga tukukyalirangako mu programu yaffe eno ng'ovudde eri ku Ziri waliwo eno empya eriwo bannayuganda bagiraze omukwano mungi amina so katukusaba tube nga tukuyitangamuko nze ndi encyclopedia Tambi certificate yafulumye abasajja abo bulijjo boyogerera ebiwanvu ebisongovu nti tebali recognized certificate ndowooza girabye kati okyayogera ki bakutenda ekyo kikakasa bongo bwe nalina tinze muntu yavaayo wano ku palo 1 nga Eddy Kenzo bakalangirira federation neŋŋamba eyo federation teri mu mateeka era essaawa ezo neŋŋamba kyali kibiina ky'abaamalwa basimi ba kabbuli nekigamba kyali ky'abaniigiina because tekyayina legal framework okubeera nga kiri constitutional what constitutes an entity kubeera nti registered era ekibiina ekiregistered nga companies organizations zonna kya Uganda Registered Social Services Bill URSB kubanga we nagenda okukebera because sibanagavayo nenjogera I know mawulire guno basobola okukwata omusango onobeera liable okitegeera we nagenda okukeberayo nga tebaliyo okitegeera so nenkomewo neŋŋamba abantu abawagizi b'abayimbi ne banvuma because baloya bange baŋŋamba tosobola kutwala kibiina kitali registered what you can do kutwala ba individuals criminal obaguleko emisango abali mu kweyita kye batali n'okutembeta ekibiina ekitali mu mateeka era nenkugamba Eddy Kenzo nali ngenda mutwala naye ne baŋŋamba oyo obbiwo ate we masaka munnange balina oyo kane basuuna beni nanneegayirira Eddy Kenzo ne muleka abakyala neŋŋamba ishiba wange nendeka spice baabweka spice kattu nembeesonyiwa mu ngeri ekwasi kinali nsinga obbaagaliza naye kiraze eti nga 27 June after its existence for 2 years finally bagenda ne babypassinga because nenge gye bakirigistarinze
yabadde ffe satisfying nga ffe abalingirira ewala. Gwe mbadde manyiwa olinda certificate gwe n'ogirabako kiba kiwedde. Kati yaba process obifaako. There is information gye nfuna nti waliwo essimu yakubiddwa. Zino simu ze bayita order from above. Nga commissioner wa line ministry twala art ne culture eya ministry ya culture omu ku ba commissioner abakwatibwagazako butereevu. Yes, yali amaze okulungamya how to go about this matter. There is a standstill between association nga UMA ne federation because UMA said tesobola ku federating ku kintu nga framework yakyo si federation yennyini because nimpa example nimba gamba nga olaba FUFA, Federation of Uganda Football Association. It is the governing body or it's a regulatory body. Weesalawo nti nobuli kamu n'obozanya mpira gwa byayi ku kyalo ye kulayisinsinga ye kutanza oba ina kyokoze okitegera buli kimu it's about them ng'olaba FIFA ne woba okoze kingo oli Uganda etteeka lya buli kukwatako ne bagamba toddamu kuguzanya obaddemu ebiragalalagala federation bwetyo erina okubeera nti by law mu constitution erina okubeera nga eweereddwa mandate egisobozesa okubeera nga tewali body endala esobola kwasimula nga FUFA yasimudde tewaba kati kyaba Eddie Kenzo they certified them as any other organization besides the name we see Uganda National Musicians Federation because nature Dr. Tina Chine Chigambo Federation. So should we assume Montwado Federation is a business nazo regulating and is governing the music for Uganda? No. Irane mu gospel abali federation of because of it. So one of Uganda companies registered companies bichi. But so the federation is bachitwala nyonga chikuru. They can give you that way unyanga nange entambe tuteyo ngese kuliko federation nacho ne bachiregistering and chibiranga chiri dormant chiri yawo but it is registered. What Eddie Kenzo wanted he never wanted to be part of UMA because obukulembeze bali amala dobugabana atenga ku stage kwera banga okwera batasobola kuberanga ali subordinate wani wa Sindi same as Shiba so ne Sindi na yalaba okweno nga badde president wa UMA ngende eri sina badde kafuka ngenda kubeera member mu association just any other member naye nga kyandi badde nti no singa federation eyo okutambula badde basobola okujiwa amaanyi mu tteeka neberanga ye regulating n'okugoverninga music wa Uganda kyali badde kikolera buli omu okitegeera naye tebagenda mala URSB ekyo si ekigaba etteeka lyeri kigaba balina okuddayo ne bataganjula acts ne balaba bayinza okisonseka nga bwe bakola ab'omupiira National Council of Sports waliwo National Sports Act eyafuluma gye bafulumya ng'eriwa bodies ngezo zifufa mandate okubeera nga zigoverninga omupiira FUBA Federation of Uganda Basketball Association UBF ya Moses Mhanji Uganda Boxing Federation waliwo ya netball so wezityo zo National Sports Act Uganda Sports Act mwe bajiwere etteeka katatefe aba art tetunaba kufuna act mu tteeka litusobosa kubeera nga tulina a governing body kuba nali mbanyonyerako mu constitution bali bafulumya etteeka lya copyright ng'ovudde ku lya 1950s nga bakoze amendment mu 26 bali bakola regulations ne bagamba walibeerawo URSB eno nga yegenda okwempawaringa zi CMOs era CMOs ne bazirambika UPRS waliwo ya film Uganda Federation of Movie Industries UFMI waliwo ne euro ey'obutabo ne bazirambika mu tteeka kyovola bantu UPRS esobola okujja ng'okozesa music ne basizinga ebintu byo ne babitwala ne mu kooti ne bakutwala because balina mandate eyo kubeera nga baregulating distribution wa music n'okumulayisinsinga tewaliwo ndala yonna be monopolist kati wekomawo kukyaba Eddie Kenzo do they have any mandate to regulate anything nti munnange kabakoyimbye oluyimba lubadde lwesittaza tebaddamu ddu kuba ku mpewo do they have that mandate they don't so it is just another association parallel to what UMA has been doing era Eddie Kenzo kyakusazibwa kyamaanyi nnyo okubeera nga wavayo n'ogamba nti ekyakozesa federation kulwanirira abayimbi kulwanirira copyright kubeera nga abayimbi temali united abalala bali united ab'ebigaali bali united naffe tetwali united what was UMA doing UMA was also uniting artists never Eddie Kenzo bagana ogendayo okitegeera olwa ego yaabwe naye because baagala kuyisaawo kyabwe ali mu bakiyita sanitizing UMA abeere ng'agisiiga enziro ye erungi ekyembu kyekirungi kitwali tulabe mu nsi nedda mukama wange obbi this federation is just any other association so tewali no work done
federation no work done tewali okay paka nga bafunya amaanyi ako genkunyonyodde yes kale nsigadde nze Medi nga ndi ne munange William ku kamera ntambuddeeko ne tukyayirako professor ku nsenge ezo oli wadde mbo commentinga otubuulire abagiza palwano muvuma bavuma ate bavuma otubuulire nti professor ensonga zino azikutte bwati oba bwati well nawe abadde tatugobeera tuli ku TikTok Pal1 Extra tuli ku Facebook Pal1 Extra tuli ku YouTube Pal1 Extra then Frank Antambi handles zo ziri ki sijazigaba leero tojazigaba leero mwagala kungoberera mu nvumire buli wamu ne wange tukubiza okusubscribinga wekumire ku Pal1 Extra tukuleetera ebisinga tulinako Sarah Henza ne Frank Antambi tulinako Sarah Henza ne Kakalamu tulinako nze kennyini Medi ne Kaye Wisdom Medi ne Frank Antambi Medi Mumboze Ekaabya well wekumire ku Pal1 Extra ate oli omusajja wange ow'emukono muzeeyi Kayanja Calvin Kayanja Sarah yabeera naye newankubadde nange ngenda tandika obeera naye mu nsonga ezimu kuba waliwo channel gye bagenda okukwata ne Sarah then nze nsigale mu layini eno eya current affairs okay kale tuwagala nnyo tubagalira ddala mwebale nnyo mwebalire ddala bye bye